Kadaama TV olwaleero tweyongedde okubeera nga tubaleetera enneeyisa ya bakadaama ne baboosi baabwe. Enneeyisa eno oluusi esinziira ku boosi, nze njagamba esinziira nnyo ku boosi lwansonga bakadaama bano bwe bajja ebweru oba bwe bajja mu nsi z'Abawarabu batera nnyo okubeera nga basoma embeera y'Omuwarabu. Kati nze ŋŋamba Kadaama asoma nnyo embeera y'Omuwarabu than Omuwarabu okusoma eya Kadaama, engeri gy'abeera boosi. Emyezi gino egisooka gitera okubeera nga tujja giyita gya honeymoon, nga bamadaamu famire eyisa bulungi Kadaama. So engeri gye bigenda byeyongeramu ate ne batandika okubeera nga bafuna obutategeeragana. Naye nga nze naalibadde mbawa amagezi nti omuntu yenna bw'oyingira mu nnyumba y'Omuwarabu gezaako okubeera ng'otandika kukola bintu ebiri mu contract. Togezaako kwagala kukola bintu ebiri outside the contract. Bakitegeeza buli bw'onookola ebintu ebyo bajja kulowooza nti ebintu ebyo olina obbikola. Naye bw'omulagirawo wano mu kutandika ate mu bulungi si mu bubi, n'omulaga nti ekintu kino kye baŋŋamba okukola. In most cases batera okugamba nti olina okukola ne family member 5. Baba ne mama beebakaye tugambe nti abantu 7 mu family. N'eddala bakadaama muli eyo mukola ku bantu 7 bokka abo abantu 5 nga contract bwe kiri. Mukola mu family n'osangamu n'abantu 20 n'okusoba. Kati kitegeeza buli bw'omulaga ng'ate okimulaga mu bulungi n'okimulaga nti ekintu kino mu contract kigamba nti nina okukola mu family y'abantu bwe bati ne bati. N'eyalibadde yeeyongera okubeera ng'akwongerako ebirala ajja gamba omuntu ono contract yagimanyi gye twakola ki gye twasayininga. Naye buli muntu bw'osirika ne bagamba kola kino ne babazunza mu nnyumba, mukimanyi Kadaama muzunga mu nnyumba. N'akutwala owa maama we, n'akutwala owa taata we, n'akutwala owa kojja we, n'akutwala mu mikwano gye, n'akola ki. Naye ng'ekintu ekyo ate si kituufu. Omuntu bw'oba ogenze ennyumba eyo yennyini gy'olina okukolamu. Kati bino eby'okuzunga kola eri, kola eno, kola eri, kola eno, kola eri, erina kubeera nga ntegeeragana, nga ntegeeragana eyo erina okubeera nga bakwongeddeddemu ssente. Naye mukimanyi nti nno baboosi batera nnyo okubeera nga babakozesa emirimu gye mutalina kukola. Kati omuntu buli bw'otoova eyo n'omulaga nti ekintu kino sirina kikola mu contract, era kijja kuggwerera nga ebintu byonna oviolatinze contract, kijja kutegeeza nti boosi ono agenda kubeera nga atandise okubeera ng'akuwa ebintu eby'okukola by'otalina kubeera ng'okola. Kati oba omuwa ekkubo kwongera ebirala. Ngenda baleetera Kadaama ono abannyonnyole ye kiri kitya mu kutambula family kibeera kitya, mu kubeera ng'akola emirimu gy'owaka kibeera kitya, abeere nga annyonnyola bakadaama ababadde eyo nga bo ebintu bamalanga gabikola. Tetugaanye okuyamba kubeera kulungi, naye abantu bano buli bw'okola ekintu ate ayagala oyongereko, buli bw'okola ekintu ate ayagala okwongerako. Ne baboggola ne babeera nga ate oluusi bw'oba olina w'otuuse ddala. Kati for example omwezi bwe gutandika wano abeerako mulungi, naye omwezi awo kasa gubeera gusemberera okubeera nga guggwa, kwegamba akulagira ddala nga oba ssente zino, nze ngamba ssente zino ze batuwa zibaluma. Ssente zino ze batuwa zibaluma. Omuntu alabira ddala agenda kukuwa ssente, kwegamba oyinza n'okwesanga nga naye tayinaawo, alaba mutabani we takola, ssente zo zaligenze wa mutabani we, ng'ate mutabani we oba muwala we tasobola mugamba akola emirimu gy'awaka. Ky'obola ku nkomerero y'omwezi batabuka nnyo. So anyway kamba we Kadaama ono abannyonnyole engeri ye gy'akikolamu oba gy'akikwasaganya. Halo nnyabo Buli Kadaama TV. Hello Kadaama TV. Assalamu alaikum. Gye bali ku ssebo bali kutuweereza, bali kututeerawo muzindaalo, kututeeka ebizibu byaffe n'endowooza zaffe, bali kutulowoozaako. Kaakati nze nzize kwongereza ku mboozi y'omuwala oyo, omukyala oyo abatubuulidde eyakubye omwana wa boosi n'ayasa n'essimu ye. Kituufu bano abantu twajja obbakolera, naye tetulina batya. Buli we tubatya ennyo n'omulaga nti omutya nnyo bajooga nnyo, buli we tubatya ennyo batujooga nnyo. Naffe tuli bantu bakulu, tetuli baana bato. Tulina eddembe ery'okweyogerako, tulina eddembe ery'okwerwanako. Bw'olaba nga kyakugamba mu butuufu kikunyigiriza, tekirina mu contract, yimirira weeyogereko ate nga tokankana. Naye buli we tukankana ennyo
nga batumanyiira buli we tukankana ennyo nga batumanyiira bano abantu tubawe ekitiibwa mu bubaka busingire ddala okugenda ku baana abaakajja ku bakyala abaakajja mu biyumba myezi 5 myezi 3 4 be basinga okuta myezi 6 8 myezi egyo egya wansi tuba tubatya nnyo buli kyaggande kyokola ate kasita ebintu obikolerawo nga wakatuuka kitegeeza ojja kubikola paka kumalako contract yo. Tulina bbawa ekitiibwa kubanga bakama baffe naye tetulina kubatya. Yimirira omugambe ky'owulira ky'otasiima. Nze owange gannaakajja ng'ayagala nkole wano male antwale ewa maama we famire ennene njoze ebintu manyi mbabololera engoye buli lunaku. Bw'aba agenda okukyala antwale bw'aba sisita we tuli wano sisita we tuli ku fulo yakubiri kubanga ye babeera wa maama w'omulenzi naye tubiri ku second floor. Ffe kwe tubeera ne sisita we era kwe yafumbirwa bw'ova ku mulyango gwaffe odda ku gwa sisita we ng'ayagala ne bwa sisita we ngende enkola emirimu. Ne mugamba nedde nakikolako ennaku ne mpulira nga kimpitiriddeko. Ne mugamba lwaki nkola mu nnyumba zino zonna ne nva wano ne ngenda wali ate ng'omukyala nfuna bwa wano. N'asirika omukyala. Ne nkyogerako n'olwokubiri ngamba ye n'asirika kati nabagenda n'omwami we waali. Ne njeyo contract yange ne mbagamba maama taata eno contract nagisayininga nammwe nsuubira kuliko n'omukono gwo omwami. Teriiko nti nja kukola nga wano male ngende enkole walala mu mwekka abansasula lwaki ngenda n'enkola ero n'enkola eri n'enkola eri. Ekyo ne kikyuka kati n'asigala nga ono muganda we ali wano okumpi. Muganda we ali wano okumpi atuliraanye ng'aleeta engoye ze mu nzigolole kubanga nagaana okuddamu okukola mu nnyumba endala. Kati ono ali wano okumpi ng'aleetanga engoye nga nteera awo ngolole. Bw'aleeta bw'ateeka awo ngolole kasasira afulumya bufulumya n'ateeka ku mulyango mbu mutwale. Ne mugamba madaamu lwaki nkolanga emirimu gya sisita wo? Paka lwe yaŋŋamba ajja kusasulangayo omwezi akusasuleyo 2 mugololeko n'otwala kasasiro. Ne nkikolako ndowooza emyezi 3 nga bansasula ebyo 2. Olwagira n'alekera awo okunsasula. Ne ndekera awo okugolola n'otwala kasasiro. Kati mu kisiibo ekiwedde nga ŋŋamba kasasiro nga mufulumya muteeka awo jjukira takyansasula nga mufulumya muteeka wabweru ku mulyango gwe. Nga muyitako nange nga nnyingira bwe bwe nnyingira nga maliriza emirimu gyange nali nnyingira gye nsula ng'omama wange ampita madaamu wange gampita. Ngamba twalayo kasasiro lwakuba alaba bbaawe waali ng'amanyi bbaawe nga bw'aliwo. Twalayo kasasiro wa sisita wange wuuno wanaggula oluggi amondaga. Ne mugamba oyo kasasiro tali ku mirimu gye nnyina kukola. N'aŋŋamba olina omutwala. Ne mugamba kasasiro tali ku mirimu gye nnyina kukola nga ne bbaawe waali awo. Kuba yali alowooza bbaawe bw'anaabeerawo kyagenda okuŋŋamba kye nnyina okukola. Kati eno wansi wali Omufiripino n'aŋŋamba Jane ye ng'ayamba wano buli mulimu agukola wano buli mu nnyumba. Ne mugamba nze si yenze Jane. Nze yenze Kulthum si yenze Jane. N'ayomba n'alekana n'andekanira twalayo kasasiro bannange nze ndi musirise naye zaabuukako. Ne mugamba lekeraawo okundeekanira. Bwe mba nkuwa ekitiibwa kyo kimpe. Mirundi emeka gye wali olabye nga nkuleekaanira wano nange ne ndeekanira waggulu n'osinga ku ddoboozi lyo omwami yali awo atutunuulidde. Lekeraawo okundeekanira siri muwala wo sayina omuwala n'omutabani. Ne mugamba siri muwala wo oli siri mutabani w'oyo. Lekeraawo okundeekanira bwe mba nkuwadde ekitiibwa kyo naawe kimpe ekyange. Egyo emirimu gy'oŋŋamba okukola gyange. Lwaki mutumanyiira lwaki mutujooga okutuuka ku ekyo? Bw'oba oyagala baakuleekaanira leekaanira abo abaana bo toddangamu okummanyiira. Mutulaba wano mutuyisamu amasiro mwagala otuyisanga ebisiimula. Naffe tulina abaami twabalekayo naffe tulina abazadde tulina n'abaana. Mulekere ngaawo otumanyiira. Nti omusajja gwe kumpa oyawooya. Naye nga bano abantu bw'aba akuyitiriddeko mulage nti osobola okuyimirira ku magulu ga 2 ne weeyogerako. Osobola okuyimirira ku magulu ga 2 ne weeyogerako. Otherwise bw'oba tosobola kweyogerako oba ojja kukutukira eno emirimu.
bw'oba tosobola kweyogerako bojja kutuka emirimu nanti bw'ogenda bukkirire wansi babazaala omulenzi nga batuma emirimu bw'ogenda wa mama w'omukazi bonna bali kumpi bonna beeriraanye nga bakutuma lwaba akyalako agenda mu bukopo gwe gwatwala oba olina okuyimirira ne weeyogerako emirimu giba gijja kukutula baayagala akutwale buli mu nnyumba y'agenze buli mu nnyumba bwe bakyadde abagenyi akutwala okole olina kwekaliramu kweyogerako ekitiibwa kikimuwe bw'akulagira emirimu gy'omu nnyumba ye fayini togaana kola mirimu n'oba ng'okoze nnyo naye nga giri mu nnyumba ye kola mirimu n'akuyita jangu kola biki ng'omuwuliriza kubanga akusasula naye ebyo baagala otuzunza akuzunza mwene ennyumba akuzunza mwene ennyumba